Nyina ensonga endala gye njagala okukwatako Luka essula ya 14. Luka essula ya 14. Luka essula ya 14 okuva ku lunyiriri olwa 28 okutuuka ku lunyiriri olwa 30. Luka essula 14 olwa 28 okutuuka ku lunyiriri olwa 30. Bayibuli egamba bweti, kubanga ani kummwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala. Mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza, bonna abalaba bataanula okumusekerera nga bagamba nti ono yasooka kuzimba n'atayinza kumala. Tuziddemu Luka 14 okuva ku lwa 28 okutuuka ku lwa 30. Kubanga ani kummwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala. Mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kugimaliriza, bonna abalaba bataanula okumusekerera. Yesu agamba nti nga bagamba bwe bati, nga baga nti omuntu ono yasooka kuzimba n'atayinza kumala. Ennyiriri zino mmaze ssane nga 2-3 nga nzidiriŋŋana, kubanga ekituufu kiri nti omwaka oguwedde gwonna twali tumanyi nti essaawa yonna tutandika omusingi gwa PENTAGON. Era titwatuula ne bembadde nkola nabo bonna nga buli lunaku tubaako kye tukola okulabika nti ennyumba eyo etandika. Omwaka oguwedde ne tugukuba 100 beppa nga 31 ne tukuŋŋaanira ku Kanani nga tetuzimbye, tetusimye musingi. Omwaka guno era kye twatandikirako, naye bino bye tuzudde kizibu nnyo okutandika omusingi gwa PENTAGON nga sente ze tulina teziwera 1/10 ekya sente zeetaagisa. Abakimanyi bonna bakitegeera. N'emyaka gye twogeredde nti twetaaga biliyoni 10 okuva 2019 bizze bikyuka. We twogerera singa effectively tubadde tulina sente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga biliyoni nga 12. Ba contractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 30. Ndowooza naawe ze wawandiika mu kitabo kyo ze twakuŋŋaanya teziwera wadde obuwumbi 7. Twayimirizaamu okuteekawo pressure ekuŋŋaanya sente nga tulowooza tugenda kutandika ng'omuntu bw'atandika ennyumba ye, kubanga nze ennyumba eyange nagitandika na musingi. Material lw'ofunyeyo lw'oyiwayo, bakkubira n'oyiwayo, ne bakkubira n'oyiwayo, onoonya bw'ozimba okukkaka n'ogenda okwekanga ng'ozimbye ennyumba ya sente z'otokwatangako era z'otolabangako. Naye n'abantu beetupatana
mu kuzimba ennyumba ezaffe eza bulijjo era bafundi ba bulijjo. Leero babazimba ewa Bugingo, luli basobola okuzimba ewa Richard, luli basobola okuba nga bazimba wa Rogers, kubanga Bugingo banaddamu ofuna ssente ng'abayita bazimba barotatinga. Naye project eno ennene eyitibwa Pentagon tezimbibwa bazimbi ba bitundutundu, ezimbibwa kampuni nga n'eggwanga ligikakasa kubanga kyegenda okuzimba kituulwamu abantu bangi, obulamu bw'abantu kintu kikulu. Kampuni eyo eteekwa okuba nga eri certified, ng'eyina byekozeeko, ng'eyina reputation, ng'eragikako. Tewaliyo kampuni bwetyo nga teyagala over 30% to begin with. Era eyali azimbyeko bw'oba wagenda ne bakukolera amadirisa, bw'oba wagenda ne bakukolera enzigi, wawulira ssente ze bakusaba eza deposit. Bwe batakusaba 30% naye bangi basaba 70, basaba 50 kutandika amadirisa go, basaba 70 nga bagamba ku delivery lwogenda okusasula ssente ezisembayo. So ne ssente ezitandikirwako okusima omusingi, ssente ezitandikirwako nti kampuni eyiwa bano agamotoka gaayo batandike, tetunnaba kuziweza. Tetunnaba kuziweza. Speed gye tweteekako, of course yalimu excitement. Ekyokubiri, tweteeka ku speed etali yaffe. Twafuna abantu abatasabira wano, twafuna abantu abatacontributing nga wadde 10, twafuna abanywi b'amalwa ababeera eyo ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja Pentagon, naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu. Tulina okuteekawo ku speed. Naye nga bingi ebyokulowoozaako. Ssente bw'obanga tozirina ezitandika Yesu akugamba, weegendereze kubanga ogenda kuwa abantu enseko. Tuddemu tusome Luka 14 okuva ku 28 kutuuka ku 30. Kubanga ani ku mmwe, this is to everyone, not to an organization like a church, but it includes an organization. Kubanga ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, kigambo ekyo kinene, obanga alina eby'okugimala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi, ekyo kigambo kikulu nnyo. Toteekwa kusima musingi nga otomezebwa butomezebwa. Toteekwa kusima musingi nga aliwo pressure etali necessary. Oteekwa okusima omusingi ng'omaze okulowooza thoroughly, kubanga omusingi tojja kuguziika. Kosima omusingi ng'oli ku pressure ya mulabe tojja kuguziika, naye ate ogaddewo activities ezibaddewo, buli kimu kivuddewo nga tolina na kiddako. Kubanga ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, obanga alina eby'okugimala. Okuzimba kulala n'okumala kulala, okusima omusingi kulala n'okumaliriza nako kulala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi, bw'abanga amaze okuteekawo omusingi, bw'atayinza kugimaliriza, bonna kamakinga ako, bonna abalaba bataanula okumusekerera. So ene kanisa tejja kuwa nsi nseko. Tumaze emyaka 14 ng'ekkanisa mu ggwanga lino, tutambuza mwaka gwaffe gwa 15, guliwera January nga 2026, letulweze emyaka 15. Mu myaka egyo 14 gye twakamala, tuyinako radio stations 6 eziwulirizibwa, si kuba nazo nti tuyina omuwendo naye nga twali aziwulira, zizimbye obulamu bw'abantu. Tuyinako TV, Salt TV, Salt FM, ezizimba eggwanga mu ngeri ezitali zimu. Tewali kubuusabuusa mu ekyo. N'ettaka tebaali tuwa buwi, twagulagule. Mu egyo emyaka 14 twaguliramu acres 8 n'ekitundu ziri Kasozi Makerere wano mu Kampala.
That is great. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Eyo wamwe osobola okubaako w'otambulira n'olaba ekkanisa emaze emyaka 3 n'ojoogeraageranye nene emaze emyaka 14 n'olyoka otegera nti tulina Katonda ate yatutuma ate mu biro bino. Tulina radio 6 ziri ku mpewo, tulina TV buli muntu gy'alaba gy'awulira, tulina ettaka lye tutaasaba busabi lye baatuwa nti oba baalituwa buwi twaligula buguzi ate twaligula obukadde bwa $. We bought this land in dollars. Ettaka lino lyaffe, emikutu gino kwe tuli gyaffe mu myaka 14 neno okubimaintaininga ne bibanga weebiri kisa. Radio nga kweziri maintained kisa. TV nga kweri eri maintained kisa. Abakozi tebali azamanyizibwanga kisa. Ettaka lya chachi likola buli lunaku omulimo gwa Mukama kisa kya Katonda. Kisa kya Katonda. Nolwekyo kuno okwekusaba kwange eri bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda nti tugendere ku speedi ey'obwakabaka bwa Katonda, tetugendera ku speedi ya Setaani. Kubanga kyemmanyi naawe awuliriza kati bw'omala okuwulira ebigambo bino neibawo atatuwangayo wadde 10 agenda kujja akugamba nti owange Pentagon mugivuddeko. Mubuuze nti Pentagon ya nnyoko. Tulina ka speedi ke twagenderako awo. Mwaka ogwedde ne gugwa nga tetugutegedde na gutegeera. Tulowooza nti nga bwe batubanja naffe tugende bwe tutyo. Naye ekituufu kiri nti ekintu kye tugenda okukolera Katonda kyagenda otukozesa mu mulembe gwaffe kinene nnyo, kyetaaga okweteekateeka, kyetaaga kwewaayo. Ne bwe balisigala nga abawaayo bali 5 bajja kukituukiriza. Weeyama okwongera okuwaayo, weeyama okuteeka ssente mu banka, weeyama okuleeta ssente ku Kanani, weeyama okuwaayo. Byonna bye twali twesuubiza, ffe twabyesuubiza, byonna tuzze tubikola era weebiri. N'ettaka weeriri, n'ekizimbe tujja kukizimba. Tujja kukizimba. So abakadde b'ekkanisa n'abasumba abamu bali close nnyo gyendi, abalala babeera bize, abali close mumanyi bingi okusinga ensi eno byemanyi. Nti pulaani yokka okugikuba n'okugimaliriza kirala. Naye ekitongole ekitegeera nga kino ekiri mu kuzimba ekisaawe ky'omupiira ehoyima okukikwasa wano, sente ze baba bakutteko ziba zeegasa. Ekisaawe kidduka Uganda mugikubireko mugalere mu kuzimba ebisaawe. I'm so impressed by that stadium. Ekisaawe kye bali mu kuzimba ehoyima. Waliwo n'ekiri mu Northern Uganda eyo ndowooza, oba Eastern Uganda. Kiri mu North, Akibwa kiri mu North. Inlango. Nekyo kidduka n'ekyehoyima kidduka speed. Twagala abantu ng'abo. Naye abantu ng'abo tosobola bagamba tukyasonda mwe mutandike, batandikira kuziriwa. Buli muntu ali ku level ey'okutegeera okwo nga ggwe akimanyi nti abantu abo baagala either 50%, 70%, oba ekitone nnyo nga bakuyambye nga church baagala 30%. Ate buli omu akimanyi tetulina 30 billions. Even 10 tetuzirina. N'olwekyo ekkanisa eno ngisabye nti tutambulire ku speedi y'obwa Katonda. Okwolesebwa kukyali kwa biro byako, kukyali kwa ntuuko zaako, kujja kutuukirira. Kola ky'oteekeddwa okukola, galawo amatuugo, oleme okuwulira ebintu ebitakwatagana. Kubanga ebitakwatagana bijja kututwala bubi, ate nga olugendo luno si be balututandikira.